kati Zubeda Byantalo nga tojja musobola mbo mama wa Zubeda Byantalo atunda obutito obutali musango olwo gwali azzaamaanya abantu n'alya muntu oyo zaani asinga mama wa Zubeda Byantalo alya muntu oyo ze mukazi musiraamu yeekolerera alinga gwe kifuulu figa ekiryazzaamaanya abantu ekyeyingiza mu ntalo gye zitamanyi nga kyagala ssente kati olwo mbo Zubeda Byantalo mbo yakola bubi okubeera ku saidi ya Gumi ku saidi ya Zuula nga Hadi yakwata omwana w'omukazi newabula kukazi gwe fuulu figa olifa bubi mbo taata wa Zubeda Byantalo mbo avuga bodaboda ogutali musango owaali magombe mu ttaka fuulu figa ye bw'oyinza n'okuba nga tolina kitaawo nga kojjawo ye yalepinga nnyoko n'akuzaala I swear gwe fuulu figa oyinza n'okuba nga tolina na kikaakyo nga nnyoko kojjawo ye yakwata nnyoko n'amufunisa olubuto n'akuzaala gwe ogukazi ogubi ogutunulanga gwe fe tujja kukuvuma wadde Zubeda Byantalo agenda kuwandikira captions z'otawulira fe tujja kukuvuma mu Luganda lw'owulira fuulu figa kuba tewasoma tujja kukuvuma mu lulimi Oluganda lw'owulirirwa bulungi ddala bwati nakangubi paka ng'otegedde mbunze bazadde bange baafa kogwe kotandika okubeera ng'olumbagana kati kankubuuze kikaziigwa ekibumba tutte kitategeera maama wa Zubeda Byantalo atunda butiiti okitegeera obutiiti bw'atunda mwafuna ssente maama Zubeda Byantalo mukazi singo maanga ate n'ekirala waali mulamu Zubeda Byantalo akyalina ssaala za maama we olwo gwe nnyoko gwe yafanga yanyiigira gwe fuulu figa maama oyo yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga yakukolimira abatakumanyi be bakwegomba kikazi gwe naawe ovume Zubeda Byantalo obwavu gwe kimasikini ekyabitusiwa mu galagi ng'embwa n'ebyana byakyo tubolala n'ebyana bye wazaala bibi kubanga walinga obisuza mu galagi nga mwenna musulanga embizzi munaabo gwe fuulu figa gwe mu bunaku bwe wava gwe yali atambula ku kubo ng'osabiriza gwe yali atambula ng'ozina kalyoki mu makindi monna n'agwa amagulu ag'enkobogo g'olina gwe naawe gwasobola okuyimirira ku Zubeda Byantalo mbo n'omuvuma mbu asabiriza nga tulabye Zubeda Byantalo ng'akola Zubeda Byantalo talina ssente gy'alina nga fuulu figa gwe wali wakusinga okusabiriza gw'asabiriza n'osabiriza n'amagumba abantu ge baliriddemu mu hoteli ewa Hajji Aruna luno olutalo kati lufuuse lwanyomberaako mpalanyiraako kakati yes oyo nno ye mwana muwala Donasia alabudde fuulu figa n'amugamba nti gwe Byantalo tojja mumusobola nti kubanga byoyogerako tobimanyi tubadde tukyali awo ate abawagira fuulu figa nabo ne bavaayo okuba nga ate bambalira Zubeda Byantalo abaffe biibino si bigambo byaffe Zubeda weesonyiwe fuulu figa Zubeda you are totally useless in the society tolina kyogasa society Zubeda fuulu figa asinga ba MP betulina mu parliament fuulu figa asinga ba minister betulina fuulu figa asinga ba speaker fuulu figa asinga n'abasirikale fuulu figa omugerageranya ku w'amagye fuulu figa tewali lunaku lukya nga talina muntu gw'ataasizza eitha enjala oba okufa fuulu figa buli lunaku olukya waliyo omwana omuto gw'ataasa okukwatibwa oba okufuna ekizibu kyonna oba okuwambibwa gwe Zubeda kye tusobola okujjukirako mu society ng'ofudde kiri kimu nti oli kikazi ekyasama ennyo kyokka tewali kirala so byanalisisi byo byonna bikole leekaana nnyo naye tonnatuukaana yadde ne mu quarter inch eya fuulu figa okitegedde muno mulimu abantu nga tolina kwogera ku fuulu figa ng'olina kusirika tukkirize tugaane bannayuganda ffenna nze nnyinza okuba saagala nnyo fuulu figa oyinza okuba tomwagala nnyo naye ebintu by'akoze byokka mu Uganda bikuleetera okumwagala oba okumussaamu ekitiibwa yadde ayogera nnyo yadde teyasoma yadde musiru nga mwenna mumuyita mwenna kye mumwogerako kiri fayini naye agasizza nnyo society n'okusinga minisita wo n'okusinga sipiika wo n'okusinga abasirikale abali mu society mwoli fuulu figa alinga mujaasi
nti omujasi waayita wonna bagamba omujasi wuuyo alina abantu bangi nnyo baataasa obosegedde kati woba oli awo nga wenna oyasama naye ng'oyasamira full figure banaye controllingako ekimwa ky'ositudde oddeko emabega siteepu nga 10 n'ezi weetereezeemukko ndowooza woba tolina kintu kyonna muntu kyasobola kujjukirako waamuko ekitiibwa full figure kuba yerigase gy'akoze ne bwafa kati tulina kye tusobola okumujjukirako gwe nga tonnamwogerako sooka weebuuze wonaafa tugenda kujjukirako ki osiri wala luno lunaggwa naye ate Zubeda yawanda muliro agambye nti muleke omukyalo oyo muteeke wagwanidde agambye nti omukyalo oyo akisuusizza okubanga buli kimu yakimanyi buli kimu yamanyi kino yamanyi gwe bakyaye yamanyi gwe agambye muleke muzzeeyo muteeke mu sisitimu era agambye ajja kutuwa bwino ku bwino Bobi Wine atandikanga buli lunaku okukolera omukazi oyo shopping tewali muntu wakibi ewa mulongo wali opangisa ate alabako Bobi Wine ng'akuleetera kati ani asinga okuba mu vidiyo ono si Bobi Wine Alani Sewanyana yali nfanfeewo nga yakuliisa nga yaggulira engoye zewayambalanga ez'olukumu Alani Sewanyana olwo muwala gitemukyavaamu sente essaawa zino bw'osinga okuwala mbuulirayo omuntu gw'otakozeeko mpalana nga yakuyambye buli yali akuyambye nekosaasira buli muntu eyali akuyambye essaawa zino siraani gy'oli buli muntu eyali akuyambye kugamba twerinde n'abaana abamuyamba kati bonna kebabeere bano n'abo bonna kati ekyakoze ensaawa ewannamyalo wonna omulezi African leader gyakozesa okwo ku TikTok yagendawo oyo nga yakayingirawo obuyingizaawo ku ensaawe ekyambogo n'abeera nga naye ayagala mugobesaawo kwegamba yafulungu bwakulaba ng'olina ky'omusinga empalana gy'alina ku bakazi njagala gikulaga lwaki ayina lwaki ayina empalana eviira ddala ku maama we yagijjira ddala ku maama we bwe yatandikirako okwana kuba nti mwana wa kibi fulungu afuna omusajja asooka bazaala oyo omwana laki omwana asooka wange yoyo omusajja gwagamba dokita tajjanjabangabako yadde okutukwambuzi yadde okw'embizi oyo omusajja lwaki ayina empalana eviira ddala ku maama we yagijjira ddala ku maama we bwe yatandikirako okwana kuba nti mwana wa kibi okitegedde fulungu afuna omusajja asooka bazaala oyo omwana laki omwana asooka wange yoyo omusajja gwagamba dokita tajjanjabangabako yadde okutukwambuzi yadde okw'embizi oyo omusajja avuga wali eri musenyu wabayita ababi nange mbiwulira baboda babyogera yazaala oyo omwana laki asooka muwala we nono fulawe baali bagenze kubijji n'amufuna okitegedde gwagamba mbu dokita I dare you postinga dokita mazima nkude yalinga postinga dokita gwogamba dokita wa musenyu gw'oli wano gw'olimba abantu dokita nze nagira teri musajja ayinza naye yennyini wakwata mukwata tugambe nti yali agenze mujjanjaba kino ekimunyako ndabangamu yadde obwakadokita akatono bwe kati oli omusajja yali kubibye era n'enfuna gye beefunamu yali yakifuula nnenge n'oyo omwana ow'okubibye muwalawo yali by mistake kubanga bakwebakirako mu moto oyo omwana ow'okubiriza result oveka wandibirese ate emotoka etaalina yiyo emmotoka asabula era nkugambye yagambye nti ayagala kujjayo bwino yenna atuuse n'omubuuza nti ye gwe ani gw'otawalana buli yali abaddeko mukwano gwo omala n'omwefuulira n'omuyisaamu egaali ashali matovu bonna baali mikwano gyo wabakola ki Catherine kusaasira wamukola ki gundi Chance Nalubega wamukola ki Geoffrey Utaya bwe bakusembeza ne Irene Namatovu wabakola ki nakakati Namatovu yakusembeza wamukola ki Namatovu kireke bwe yamusembeza yamukola ki nabadde ngambye ebyo tubireke yamukola ki kinene ogenda webakabaka ku basajja b'abantu fulungu omuze gwo obaokomya omanyi oli mpompogoma abantu babandi bate wali okubuddagala obukola ki obugira empompogoma mpozi banalongoosa mulongoose njaga kutegeeza fulungu nze g'oliko bwenkowamba nkooye onvumidde ebbanga bw'onvuma bw'onnyungamu kasuku bw'onvuma bw'onnyungamu shalomu bw'onvuma bw'oteesaamu kagatto
tugenda ne wiki namba nange wendi nze famire yange gyoliko nze nzaalibwa mu famire ndi mwana wa buwalo n'abalenzi banoonyerezaako babuuze nti Shamimu yeekoleddewo kaki okitegedde Shamimu yeekoleddewo kaki ate ekirala emikwano gyange gye mbadde nagyo girina kye ginfunyeeko bakufunyeeko ki nze bwe nfuna kaddiiru nsooka yita bakyali bange ne bafunamu ne nfunamu kuba mmanya bwe baba bulungi mba bulungi nze omuntu yenna gwe nayawukana naye nga mukwano gwange najja gy'oli ye yalina empisa embi era bwe mbakubalira bwe nti ndabika bonna nga bwe natandika nabo nninamu omu gwe nayawukana naye ate bw'abanga ayawukanye naawe ate n'agenda wa Fulungu ate oyo nakyo kyewuunya kuba mukubira n'amugamba ono biki ebimukwatako talina kyammanyiiko oli wagamba nti mbadde nsula bubyeko ate n'agenda mu kkomera teyali mukwano gwange twaliwo ekyatugatta kukola ne tukola ate ne twawukana gundi kati akyali mu Gomiba ye Fulungu akyali mu Gomiba teyafaayo Bobi Wine ne Bebe Cool ne Kamilyo bayawukana bannange yafuuka mpalana nze nalivuddeyo ne njogerako yadde ne ngamba bane kino kyekyatawula ne gwe nali nkola naye ye wali ogambye nti gundi simwagala nalivudde nze siwala na lulendeekerezo mmanyi siwala na lulendeekerezo omuntu wadda tukole nga tukola ye bw'aba tayagala nga ntaddeko embeera embi ng'abireka because saazaalibwa naye kati Fulungu zonna gundi zoyagala okunkubira muvaayo ogamba abantu nti wanvumidde ki sitole gye nakoze ey'akamaali nedda aleete anti agamba nti omuvumidde ebbanga ddene deeta vidiyo zonna nga nkuvuma kyakubiri njagala okuwoninga ebyo byogenda osibaasiba abantu nze ne gavumenti sigitya nze mmanyi rights zange kyakubiri mmanyi bulungi nnyo ayina eppeesa lyange ye Katonda yanyiga nti kati Shamimu fa kati beerawo mulamu Shamimu kkomera enteekateeka yange script eyo nayo naagimanyi nze ekyange kyakumusaba kukyusa mu script yange ekibi n'akinkyusizaamu naye nze nange nabadde mugamba nti ebyo akutiisatiisa asabirewo akakande ng'osiiba mu masabo ekirwadde nga kikuzunziza kirina we kitakutuuzizza buulira abantu lwaki owunya akimanyi kweyo engeri gye bamuvuunika ate naawe n'omanya nti bakuvuunisa kuva buto ne mubukulu ng'ovuunika naawe balala weesasuza nnyabo weesasuza weesasuza bw'olwaza ate kibuulirira abaana baleme kwevuunika nga bwe weevuunika naye wavuunika Kadoma naye n'akuvuunika Kadoma Kadoma ki Kadoma yalinga ali mu Marula so yasooka ne kulyoka kuddako bitama kufa yasiiga gundi Fulungu enziku yali temugjeemu olulimi ewamma baŋŋambye yoyo Kadoma eyamuvuunika mu Amarula agenda amanyira abakazi teri mukazi ye disrespect nze kutuuka olw'okuba mbu ajja tinnamyalo oyo omukazi gwe mwesembereza linda lw'otalimuwa ssente lw'olitegeera nti alina enku ajja tinnamyalo tayinza kwesembereza kino kye bayita okuluggulira ku ppata bano bajja kweyabya ate beesobola va ku bino Fulufiga babadde avuma omuntu n'avuma n'osirika naye ono Zubeda ye mulalamuko era yagambye ye agendera ddala ku gurawundi mbu ne ku gurawundi yasindiseeyo abantu ewawa Fulufiga era essaawa ya kakati buli kimu akirina be bamanyi ffe tujja kusigala nga tubaleetera tulabe ebinaggwa biti ate munange nga tuvuddeko etugendeko wabaagalwana bano ababiri Antaila na SB4 munange amawulire agavaayo nbubya ddala abantu bano beekyaye era mbu kati buli omu ali bibye Ssaalongo ne Nnaalongo naye ng'ensonga eva ku bwenzi. Ensonga lwaki SB4 ne mukazi we bagamba bayawukanye ensonga esinga okubawula mbu SB4 yasanze mukazi we ngali mu motoka ng'asinda empiki n'omusajja omulala mbu lyeguli eribadde litambuzibwa eva mu kisiriina akonyokuru wabula njagala okubategeeza leero nze kwogera bwenti mulekeraawo okwawukana ne bakazi bammwe olw'okuba mubasanze n'abasajja abalala and this is vice versa nammwe abakazi mulekerawo okwawukana ne babbaaba mmwe abaabategeera ababeereddewo mu buli mbeera mbu olw'okuba mubasanze n'abasajja abalala n'abakazi abalala bantu mo temwawula kukola mukwano na kwegadanga nze nsobola okuba nga njagala mukazi wange ebyaddala nene neebaka n'omukazi omulala n'omukazi asobola okuba nga akwagala ebyaddala nene yeebaka n'omusajja omulala wabeerawo ensonga ezireetera omukazi okwebaka n'omusajja omulala eri atwalayo magulu wabula tatwalayo mukwano
kati omukwana aguwaggwe eri n'atwalayo amagulu togenda kategeera wabula omugezi eka yagenda okukategeera ensonga ezimu kweze ziyinza okumuleetera okutwalayo amagulu muyinza okuba ewaka financially temuyinaamu kasente omukazi ng'agenze kuyiriba bagenda muwaayo akasente aleetere ggwe eri agenderwa n'akola ntya olw'ensonga ayagalayo kasente era oli omusajja tajja kumuwa time na feeling gyakuwanga ggwe gwayagala okategedde so n'olw'ensonga eyo nze kati nga nsanga mukazi wange n'omusajja mbunno nga nyiiga ng'agenda kuggyayo ssente okuggyako ekifuukiro ekibi ng'eri agenzayo with intentions of love okategeera kitegeeza gwe takyakwetaaga ne wabeerawo ensonga n'akutegeeza nti munnaye mbadde ngenze no nakasente olw'ensonga tuli bubi kubanga kyekyo ekisinga okuleetera abakazi okwenda it is money ate n'abamu ssente muziina naye bakazi bamwe temuzibawa omukazi bw'onaaba nga tomuwa ku ssente ebyo ogenda kuba ng'obiraba all the time ng'ayenda olw'ensonga tomuwa kasente kati yagenda kukola atya fantastic tugega gatambula naye munnaye tetumanyi oba bituufu kubanga abantu bano bamanyidde okutuwudiisa luli baatuwudiisa kuno twagenda okwesanga nga yali kontenti naye this time around tetumanyi kuba bituufu ffe tetwagala ebyonoonese tunyumirwa nnyo abantu abali mu mukwano beeyongereyo baagalane naye ate munnange biba byonoonese era tetulemererwa kubanga tukola ki tugwa kutuusaako otegeere naye nga ge gatambula era nga munnange ababimanyi be babituusaako naffe ne tubibawa badiyale omusajja tayenda tetunamugambako era yamanyi oba ayenda oba tayenda naye kyetumanyi ani bamuzinidde mu mmotoka omusajja eyamuzinye mmotoka yani ekisajja kino eno ekimukola ki ekimukwata kamera bannange ani ndi musanyufu era nkuwagira era ani oyina waneeno omuwagizi nsanyuka nnyo buli wempulira mbuno omwana omuwala ali mu bufumbo bamuzinye kuba bannanga abasajja abafumbo nga bazina bannanga abasajja abafumbo basabiriza abali ku ground abatanaba buyingira ffe tubala bali abasajja abafumbo and they are so hungry for sex. I don't know why basabiriza boogerera abakazi baabwe bannange bajja ne bageya abakyala baabwe oli n'akugeyeza mukyala we n'ogamba bannange kikyokolayo kanga afa kimususu naye nga kakati ani agenda tugamba ki mwemulooza ani agenda tugamba ki nga akomyewo tugenda kukolako interview otunnyonnyole mukazi wo nga we yayenze tuyina okuggusa ensonga ka video kafulumye nga bamulya oba bamukutte nga bamulya SB4 n'akubira awo abantu nga yenna afeesa ewaka mu parking koko mu parking yokumore ewaka banange mulimu olwedde oli amukwata ebifaananyi abakolera ku mirimu ate nga oyo omusajja aludde ng'amulya ab'oku station bonna abadde bakimanyi mubuzeeko oyo nantume nantume ebyo byayagala abadde nga amuwa zimufunza olumala omulya nga amugamba nanti kati bwonodde ewaka ng'omiima kati naye kayeeyagale mukazi wattu yakaaba obwedda eno waanoonya abaana eno omusajja wamumanyira naye SB4 ng'amanyidde mukazi oyo ne betutamanyi bonna abalidde ne betutamanya ng'alinga alaga nti ayinteera ayamba muyambe kaba kimukole mukwano oyo omusajja banange nze wenakwatibwako oyo omukazi bambi ennaku ezo scenarios z'emmotoka mama Fina yali yagulirawo ly'emmotoka ninga ba mukazi watwawo nkugambye nga tebava Dubai tebava ku nnyonyi bagende muneri nga mukazi atwali waka jukira yalina stress y'okuzaala omusajja naye mfe kyomubeererawo amumanyira amulaga nga yamuyamba okubeera naye kakirabe kakati ani kikisajja oba wali okyagala ekisajja sekiganda bulala kisajja kirina embalabe kisajja kyagala abakazi abakulu bannamwandu tekirina na ssente kweggamba olemwa kirina ssente ekisajja kikaddeyideyi owa ensonga za mutima tewali bya mutima
Yamulya bulungi. Yamulyawa naawe. Nawe lye buto alikaga kucheka waima nakagunika bulira mu lubuto. No, guys. You see such guys, babano n'ebintu byawe nga binene. SB4 kirabika okusikina mu Luganda. Mama narongo, jimpe narongo mama. Narongo waitu inawo omwana. Tuli basanyufu bannange mbunani bamukodde amajanjalo kyemuba mumanya enkya tugenda kusiiba mu ngoye enjeru babadde nga bamukola enkya tugenda bw'oba oli musanyufu enkya tugenda kusiiba mu ngoye enjeru ku street nga tuli basanyufu ya celebrating Annie omuzina. Olaba senga abasajja babafumbo bawasa abaana b'abannaabwe ne babateeka ewaka bo ne balyoka bazina ekyalo mutala ku mutala naye bamumuziniddeko omulundi gumu tayagala wadde bakwateko mu ngalo bamuziniddeko kamuko nyina akabyengameeya babadde naawe ani baludde nga bamulya naawe omusajja amawulire n'amutambulirako. Omusajja alemu atya okufunisa olubuto n'otamwendaako. Alayika yayenda bambi ne bigaana bugaanyi. Because she was really desperate ebiseera ebyo. Abajavudde. Nagendako ne wamujja wamuwa eddagala erimufunisa olubuto. Ngani agende wamujja. Ani nagenda wamujja. Oyo mujja we just mufere Ani olubuto lwa Ani yalufunira ewoli omusajja. There is a clinic called Neogenesis Uganda. Kala abaana basala omugambo bannange ndowooza mubuulidde wanino mu nsi naddala wanino mu ggwanga Uganda. Abaana babeera n'ebigambo abamu boogera bituufu abamu ne batulimba naye byebyo essaawa ya kakati ebitambula ebiri wakati wa SB4 ne mukyala we Anteira bonna ba ssente balinamu kubanga nze kyensuubira nti omuntu abaamu omuzimu gw'obwenzi abeera generali nga mwenzi ne w'omuwaaki era asigala ayenda so kubanga bonna kasente balinamu SB4 ayinamu akasente ke Anteira ayinamu akasente ke so tetumanyi ekyatuusewo abaffe oli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevo amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako sigala naffe tova